Bannakibiina kya NRM mu ggombolola y'e Makindye bongedde okufunga ekyonga bwe bongedde obukodyo mu kunoonya akalulu. Bano bategeezezza nga bavuddeyo n'enkola ey'okufuna abalonzi 63 kumpi ku lukyalo nga bwe banaaba kino bakifunye olwo obuwanguzi bwonna mu kitundu kino ne mu ggwanga lyonna banaaba babutuuseeko. Mu nsisinkano abakulembeze n'abavuganya ku bifo eby'enjawulo gye babaddemu n'abawagizi baabwe ab'e Makindye nga bakulembeddwa Omar Yassin bategeezezza nti entereza yaabwe eno bakikakasa egenda kubawanguza abavuganya bonna mu Makindye omulundi guno. Kaakati kye tukoze buli kyalo tunoonya abantu 63. Luli tubadde tukozesa abantu 3 katudabulinze 63 buli omu task yalina aleta abantu 10 abo 63. Bwe tufuna namba eyo tuba tufunye obululu mu Uganda yonna 8,000,000 tutandikira ku ebyo ye strategy yetulina. Omar Yassin nga naye avuganya ku kiwo ky'obwa mmeeya bwa Makindye agamba baagala okulaba nga buli ekibiina bwe kyawa kaadi yenna ayitawo mu kuvuganya kw'omulundi guno. Okukakasa ewedde twali juzi nga tunoonya emikono kuwandiisa mmeeya. Banupu emikono gyalema ne bajjako emikono gya NRM gyange ne bateeka mu mpapula zaabwe era nasabye babagye mu race. Ekyo kiraga they don't have their names and supporters. Bwe bujulizi bwe ntaddeyo mu Makindye. Yakwatidde bendera ekibiina kya NRM World Mayor Kizito Moses agamba embeera gy'alabye mu kibuga mu bbanga ng'anoonya akalulu emwewunyisizza ne yeebuuza abakulembeze ababaddeko kye babadde bakola. Yaladda mu bannakampala olukwe era bwe tunoonyeza akalulu ne ttiimu yange yonna tukkiriza nti kino kyekiseera Kampala enunulwe. Kikiseera Kampala enunulwe kubanga tetusobola kubanga mukulembedde Kampala emyaka 27 capital city nga tukyalina n'abantu batalina ttooyi kasasiro atta abantu emyala giyita mu maaso ga nguudo egirimu mu maaso ga nnyumba. Okuwenja akalulu wonna mu ggwanga ku bifo eby'enjawulo okugenda mu maaso era ng'omwaka ogujja mu January President n'ababaka ba Parliament be bagenda okusooka okulondebwa. Kyeyune nno.